Attention! Yellow salute! La fire bishop! Obtiendra le danse! Twagala okubaaniriza era mu linnya lya Lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe nga omubiri gwa mukadde waffe omugenzi kaakano Right Reverend Samuel Balagadde Ssekadde gutuusiddwa ku Lutikko. Twagala kwebaza Katonda olw'olugendo lwonna lwabasoosezza okutambula n'okusobola okutuusa omubiri gwa mukadde waffe, era omubiri guno tugufuna era tuguyingiza mu Lutikko wano we gugenda okusuzibwa n'oluvannyuma enteekateeka y'okuziika enkya egende mu maaso. N'olwekyo tugenda kusaba abafamire n'abantu abatonotono abanaasobola okujja mu kyapo wano omuli abalabirizi n'abaweereza abalala era n'abooluganda ab'okumpi abalala mwenna olw'okuba nga kyapo eno nfunda tugenda kuyingira mu main church. Oluvannyuma lw'okusaba okumpimpi okugenda okubeera wano, tugenda kufuna okusaba okujjuvu mu church era omubiri gujja kuyingizibwa mu butongole mu kanisa eri. Naye enkola ya Lutikko bakadde baffe nga bawummudde tubatuusiza mu chapel eno eya Hannington era ne tufuna okusaba era n'okwaniriza
abafamire n'oluvannyuma okusinza kujja kutandika okwokussa ekimu okutukuvu. N'olwekyo tubaaniriza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era tusaba Mukama Katonda awe ekisa byonna ebigenda okugenda mu maaso. Mukama abeere nammwe, era awamu n'abooluganda n'abafamire abali okumpi abanaasobola okujja mu kyapo. Mukama yeebazibwe. Yes. Thank Jawa yonna ya kubanga